Newunya. Nga sinagenda uwe. Bw'ogamba kano accountability nti n'abavunaanyizibwako bavunaanibwa. Kati waliwo ebitongole ebimu bye tulaba. Ne tulaba nti amawanga ag'ebweru gavuddeyo okukangavvula nga ffe wano tetukoze. Abamu ku bakulira ebitongole byaffe ebikuumaddembe. N'olaba nga America ne banywanyi baayo ne babasaako sanctions, economic sanctions n'abamu bali ne ku travel sanctions. Nga ffe wano bali free, tewali musango gwali gubaguddwako, singa bali mu kkooti twandigaye nti kale. Naye nga wano tebalina musango gwali gubavunaaniddwako, tewaliwo, beeyaga bali free. N'abamu ranks baali magye nga rank za wansi ne zirinnya. Kati munnayuganda akulaba mwami Kinobe oli munnamateeka, omumatiza otya nti tulina kye tukola? Nga America yekangavvula, ffe tusuuta busuusi. Kankuweeyo babiri bokka. Waliwo General Kandiho. Yedda yali kano n'afuuka brigadier, kati Major General. Naye nga babadde bakaaba CMI byekola abantu. Kankugireyo omulala Erweru, kati Lieutenant General. Yali brigadier, we yakolera ebyali ekaseese byonna ebyo. Ensi n'ekaaba yonna n'emulaba bw'etyo. Ffe wano yali brigadier Mangonyo, yafuuka Major General, yavaawo n'afuuka Lieutenant General, alinya bulinyi madaala. Naye abo ababiri ne bannaabwe besoogeddeeko baliko envumbo mu mawanga ag'ebweru. How do we ekyo tukinnyonnyola tutya abalabi baffe nti tukangavvula era tuvunaana nga tubongera mayinja ab'ebweru be babataddeko envumbo? Kati omanyi waliwo kantandike ne kinatandise nakyo. Okay. Uganda y'abannayuganda. Yes. Si ya NUP. Yes. Si ya FDC. Yes. Si ya NRM. Si ya Kinobe. Y'abannayuganda. Tufunye abantu abali mu opposition abatandise okujubisa buli nsonga n'ensonga ezitaliyo. Ekisooka. Bw'oba ogijjukidde ensonga eteriyo gye bajubisizza ogyogera. Ajja kwogera nzija. Kyova olaba ffe bannamateeka twagala nnyo ekintu ekiyitibwa due process. Due process. Emitendera gy'oyitamu okuvunaana omuntu. Bw'oba n'agamba Kinobe yasse omuntu, tetujja mutwala tumukuba amasasi mu street nga tetunawulira nsonga ye. Kyetwandiise mob justice. Kati mu politics za Uganda mulimu mob justice mungi. Okutwalira amateeka mu ngalo. Okutwalira amateeka mu ngalo. Nti gwozuuka ku makya n'ogamba naye Kinobe oyo simwagala. Kamukkeko mulabise bubi. Kinobe oyo mulaba yakola bw'ati, yagira bw'ati, naye toli kooti. Tolina buyinza. Totaddeeyo bwino yenna gw'otaddeyo gwakuyamba okujubisa ensonga. Kyobola nagambye abantu baffe abali mu politics temuteeka bintu bya human rights mu politics. Oyogedde ku mwami Erweru, kati soke ku ky'Amerika. Nze omuntu yenna aleeta omuzungu mu nsonga za Uganda ze saagalira ddala kisiraani. Omuntu omuzungu talina kye yali akoledde Uganda, talina kye yali akoledde Kaddugala. Kaddugala n'akifunamu. Okakasa? Ojja kumpaayo ebimu omuzungu byakoze. Buli muzungu kyakola akikola alina kyafunamu. Era abantu abaleeta abazungu mu politics ya Africa baganda bange temunyumiza muzungu. Yagenda e Congo n'atta Kaddugala ngatte Messi. Yajja wano e Uganda bye bakoze ba colonialists tubimanyi. Tulina okufuna mechanisms ezisolvinga ebizibu byaffe. Nga tutadde muzungu kuba ye tatuwagaliza. Ebiri Ukraine mubiraba ne Russia. Kirungi muzungu na muzungu bebeekuba. Naye America ebadde etiisatiisa. Tujja bayamba. We munaabalumba. Kati balumbye tugenda kusaako sanctions. We tujja duyingira. Fati bakifunamu. Agamba teekeyo amagye Afghanistan. Yogera ku Iraq. Yogera ku Somalia. Those are failed states because of the intervention of a white man. Yogera ku Libya. So nze tonyumiza bya muzungu. Mwami Kinobe, mbadde saagala oveewo. Kenjagalawo kukyogera intervention yaabwe okuleeta failed state. Ki ekibaleetera okuyingirawo?
kati kankunyumize kuba tebayinza kusanga ggwanga literedde bwe liti ne baliyingiramu ate nga ku lwaki Libya yali teteredde sure Libya tebayingirayo tebabba mafuta kati wenjogerera waliwo atakimanyi nti Libya kati eri fail tebalina bufuzi bali awo bonna beewuuba akuba oli omuzungu nga bwabba kongolooza kongo eritereera ffe tusomye Kongo nga twakazaalibwa naye ate tuli kumpi kufa Kongo tetereera naye sanction zaabwe ennyonyi tezigendayo akamala ensonga ya ennyonyi tezigendayo kubba byamaguzi simanyi no zigendayo it's a fact tunulira Iraq kati baavaayo naye nga amafuta ge babbye Afghanistan gye baali bagamba otuzze kununula kati gyezze biki byonunula ng'oli mubbi so anyway ebyo sijja bigenda mu nnyo ebintu by'omuzungu ze saagala kumanya tonyumiza muzungu tonyumiza mu America tonyumiza mu Ngereza nga tuvudde ku ekyo so ebyo eby'abazungu okuinterferinga mu national politics ndowooza twandibivuddeko erweru nzijukira baganda bange aba FDC waliwo okulumba kw'olubiri abamu basobola obutajjukira byaliwo waliwo okulumba olubiri olw'enzululu olw'omusinga ate omuntu atasoma tajja kutegeera violence eyo gye yava okuva nedda nga tukyali ne mu koloniyo mu biseera bya colonialism by'abafuzi b'amatwale omuntu gwe bayita omukonjo abali mu Rwenzururu region bo balowooza nti eggwanga lyabwe lyandibadde litongole nga terina bukwate ku Uganda era republic yaabwe bagitanga kira republic eyo history abantu abasinga gye batategeera era tekitandise butandisi mu gwa Museveni ne mu gwobo tekyaliwo kiyira ndoza yali yera or something like that republic so kyavadde it has historical facts era ffe abaasomako twali tugamba ebintu ebyo ebimu tebijja kugwera mu mundu tulina okutandika dialogue naye ate ekyaliwo nga sobola kwogera ku bintu biri mu kooti mu nsonyi sobola kuba wampisa mbi kwogera ku nsonga ezo kusingiza muntu musango atanawulirwa ate nga ndi wa kooti naye ensonga ezo ze zaaviirako okulumba olubiri nga gavumenti egamba nti abantu balina emmundu bagala kujjako ki gavumenti oba okutandika rebellion treason era abantu baffe aba FDC badraftinga petition ne bagitwala mu International Court of Justice kyebatabagamba International Court of Justice kyasalawo International Court of Justice yalaga nti first this is a domestic conflict, number two there was evidence that people were armed with an intention of destabilizing government era omusango baali baleese against Serweru ne baguggala ekyo tebakyogera and these are facts kati mwagala tukole ki kuba amawulire gagamba kino kyali bwekiti ne muwongeramu ne ku supu aba politics ne bajubisa mulowooza omuntu teyeetaaga bwenkanya gwe waaba ggwe eyo katuveeyo tudde ku kanduho omwogeddeko naye omanyi ekikulu ekirimu nti ebyo byonna weebiri naye sanctions ze babateekako zo zikola naye nga kazikole actually nze ekintu kya sanctions kambabuulire ekintu kya sanctions kintu kirungi nnyo ku munnauganda ku lwaki kati sente zandibadde zisasula tiketi y'ennyonyi ezo tujja zifissaawo sente zigenda mukole Uganda mugyeyagaliremu tewali kikutwala Bulaaya nga Uganda esobola okutereera Mwami Kinobe eye perspective yange obalaatidde mu nsonga zino eye perspective yange naye we tudda ku justifiability oba kyabwenkanya ze ndowooza si kyabwenkanya kuba omuntu yenna waasobya mu mateeka tugamba olina okuyitira mu mitendera egimuvunaana ne constitution yaffe kyeyogera never judge a person unheard bagamba tosalira muntu nga tomuwuliriza bagamba okusala ogwakawala nga towulidde gwakaleezi ekyo tekikkirizibwa kati America eyeewaana America eyo eyeewaana okuba ensi ey'obwenkanya yo yasalawo
ku bye tuwulidde ffe tukoze bwe tuti n'etyoboola eddembe ly'obwenkanya ery'abaami abo abaateekebwako envumbo nze sikikkiriza era ndowooza kikyamu nnyo kuba si kya bwenkanya naye nja kukulemerako nnyo ate anti ekirungi ono munnamateeka ate ava mu kibiina ekiri mu buyinza kansembyeyo kano nzizeeyo ne mukolosiranda atuuse agenda babozaako naye kansembyeyo kano bw'ogamba nti abazungu tobaagalirako ddala ne bye bakola kaakati ate waliwo zino sanctions ze baateeka ku bantu nga kkoni bajjamiiru mukulu kati awo bagamba oti awo kiryoke oba nawo tobakkiririzaamu jamiiru mukulu sanctions baamuteekako zaaki era naye koni sanctions baamusaako zaaki era za kulinyirya ddembe lya buntu kutta bantu kambuuze bannayuganda tetulina mechanisms zisobola kuvunaana bantu abo tetulina mechanisms mbu tulina okukubira omuzungu ajja atukwatira omuntu ng'abatalina kooti tulina international crime simumwamulopayo naye n'omulala omu eyakwatibwa ate twamuwaayo mu kooti y'ensi yonna erinnya linzimu koyero kati ate kambalage bannayuganda bakaddugala bannange twenyumirize nnyo mu bintu ebyaffe ate tufube nnyo okulanga ebintu ebyaffe bikola koni bye yakola tubimanyi ffenna he committed international crimes ezakanduho ninzo zindage ezerweru ninzo zindage kyova olaba sanctions ezimu ziri justified naye ze ŋŋamba nti lwaki tumuweereza ku ICC nga tulina kooti zaffe wano waliwo gwe tuwozesa on which I think ali mu international crimes division za Uganda ezitengwe Dominic yes Dominic Ongwen very well kati ono gwe baaweereza e Bulaaya abadde bagoberera try eyo mwe mulowooza try eyo engeri gyebadde etambula ya bwenkanya kyokka omuweereza mu kkooti y'omuzungu kibuuzo katukirekera abalabi kankuumuzeemu kansooke wa mukulusiranda yakati